eyawaayo omwana. Bino byonna ebisigadde bye twogerako bye twetaaga biwero. Yakwata omwana we n'amuwaayo. Kati omusajja ono Mukama gwabikulira ekigambo kino kiteekebwe mu buwandiike era nga yakiwandiika. Yali musajja mukkiriza eyalokolebwa Kristo yennyini nga yamwesinkanidde, tewali amubuulidde enjiri. Era yamulokola ng'agenda kutulugunya kkanisa, agenda kutta abamu ku booluganda mu kyaki. N'alyoka asisinkana Kristo. Kitangala kinene ne kimubamu n'agwa eri. Awo we yagalamira n'abuuza nti, gwani Mukama wange? Kubanga ku maanyi ge yali alina nga tewali muntu asobola mumukola ekyo kye yakolebwa, wabula ng'akimukoze ali supiriya nnyo. Kyeyava abuuza nti, gwani Mukama wange? Yesu n'amuddamu nti, nze Kristo gw'oyiganya. Akuyiganya ayiganya Kristo. Twetaaga okwongera okumanya amazima gano nti akusimba enkokola, akuteerayo ebijinji, akuyiganya ayagala oggalewo bizinesi gye watandika. Tayiganya gwe, ayiganya Kristo. Ayiganya Mukama waffe. Wetuwangalira wonna tuliwo ng'ababaka. Wetuwangalira wonna tuliwo ng'abakiise. Wetuwangalira wonna tuliwo ng'aba ambassadors. Tuliwo ng'aba representatives.